Waleka hospitality naye don't forget kyenkugambye. Sisobola. Naye mbadde nanekyenyerabidde okugamba. Okimanyi ebizinensi erimu ssente zange. Era bwengeza nenva wano mba nduzinze data opportunity. Ate awo omulimu kintu kikulu naye ndaba yagikulekera kitegeeza yagigabira. Nedda nnyabo tebikolawo ebityo. Yafuna bufunyi wanteeka. Nkitegeeza nti yagingabira ekyaliye. Kati ate bya ssente zo bijjirawo. Nze namuwa ssente ezitandika nga nkyali ku kyeyo. Ekyo kyangu nnyo. Musabe ssente zo mugambo oyagala atandika byo bizinensi yo gimulekera. Nze ya idea ekola. Omuntu yeetongoleko. Mbadde nkoye n'engeri efuga bbiri yanfugamu. Nena ekyobumanyi wapabira obufumbo naawe olimba. Story kingosoose ate kunkula. Why? Wenkusanga wakyaziza. Leka naawe. Laba tandise okunyumirwa ekifo. Bw'olowooza. Ovulwa story ki? Zino. Kampani yaffe gyenkulira bye baazituwadde yazikutwawula kuba n'abataayaaya. Ekyo kirungi. Kitegeeza kati oli official waaka nkulaba. Ande. Wankubidde essimu obadde ogamba ki? Man, waliwo Olivia byayogeddeko nga tuyomba. Ate Lucas nkumanyi. Ande naawe leka. Kati gogenda kukkiriza buli kimu Olivia kye yakugambye? Kale yakugambye eki? Waliwo ekyali kituuseewo wakati we naye. Kando neewuunyisizza nnyo. Mbadde manyize wankubidde ng'oŋŋamba nti oba olina omulimu oba waliwo kaddiiru konna kumbe oli mu kumbuuza ebyo. Andi Olivia yali ebweru emyaka egyo emyaka ebiri mazima ddala nnaali musanzeewo. Newe kitandibadde ekyo nze ng'obudde mbujja wa? Leka naawe ate kwogera bintu bya kisiru. Yasinze mbadde nze kumanya mazima sigamba mbu wakikola. Era kye kimu era bye bimu. Mazima ddala oyo omukazi agenda kukozesa ensobi. Kwogo buli kimu kyanagamba ng'okikiriza bukkiriza kati wulira by'olimu. Ndo neewuunyisizza nnyo. Nsonyiwa okulowooleza bwe ntyo. Mazima teyandibadde ggwe. Kubanga ekituufu tubadde twakaddiŋŋana. Naye ate okomezaawo ensonga ze zimu ate ku muntu y'omu. Ng'oŋŋamba nti tebaakuloga ggwe. Era ddala kituufu oyo omukazi yakuloga. Nsonyiwa ebyo tubiveeko. Gigenda kitya ggwe ne Susan? Oba tulina byakuŋŋamba tulabe TV. Tolaba ng'okisusizzaamu. Ate ntye. Kale siri against nanzikirizayo. Naye oli lubuto. Nze ndaba nga gwazannyira ku bulamu bwo. Genda kukugamba kyentera okugamba abalala. Wow. Hello?
Ani ono? Nanti weeyogereko. Evanze wanje. Wabula tekigenda kusoboka kuba mbadde nkyalina bye mmaliriza. Wabula simanyi naye nja kukubira. Kale. Ani oyo gwe wejjako? Akasajja akannemerako. Nagenda nenkawa ennamba yange naye maama. Tongamba wafunye omusajja. Just nnyo si kilasi yange. Naye ojajinga otya omuntu nga tonnamumanya nnyo. Kiri wano. Tongamba nti oli mu kumpa relationship advice. Nze ndeka. Susan. Tongamba nti onziza ku dduuka. Obadde olinaho pulaani endala? Pulaani endala. Nagambye nkutwala waka olabeyo, afuta tugende tukyakale. Nkakasa. Ate olowooza nadde gamba nadde nkulimba. Nze nagenda kumya okujja mu nnaku. Kati andi waayitira ku dduuka. Tikwe kyagala kufuna atolinaku personal life. Lero biveeko naawe. Kuleka ngungamba, you want to disappoint me. Si kyekyo. Okay, fine. Tugende nja munnyonnyola. Awo nno kale twambuka tufune board. He's had some miserable days in the United hot seats, but this would not be one of them. Oh, and the goalkeeping trouble is a gift for Garnacho. A catastrophe for Manchester City, but absolutely perfect for Manchester United. Wan-Bissaka supporting on the inside. Manchester United with Bruno Fernandes miskicked it. Mainu! No flag this time. United 2 goals to the good. Boy, oyo gujjako story ki? Those goals and Ono prosa naawe talina kyagamba jjase yala bwagazi kumala ku mirembe. Erling Haaland was inches Sanga away. akubye alina ensonga. His strike Ensonga flashed kyajesigalize. a few minutes later, and Andre Onana was pulled into action. He pulled off a fine block, denying Kyle Walker's thunderbolts. It would be a nervy watch for United fans in the closing stages, as City pulled one back. Jeremy Doku with the goal, a moment to forget for Onana. Some rather questionable Hello. goalkeeping. Fortunately for the Red Devils, the goal would Wanji? only be a consolation. It's Manchester United's FA Cup. Kale, Domestic and derby delight today in a place in Europe Dwaliro. this season. Whether it is Yabadde with ki? Eric Ten Hag or without it. Rescue and reward for the Red Devils. But a fantastic finale if it turns out to be Kale as well. ali mu ddwaliro ki? His much maligned players have done him proud. And the much Nno Susan prize ali mu ddwaliro. winners Ate abadde ki? 24 Mbu yazirise. Eyo naye. Andi yatandika okwesibya bino ebyabalokole semanya ddula. Kyokka ng'ali lubuto. the whole ethos of Ate kati naye kasita ekirungi ali mu ddwaliro ajja kuba bulungi. Where we are, and we have a showing in the squad, and we have So high potentials. kati tugenzeeko mulaba. Basic trade. Nkoleyo ki? Team is progressing. Gwe oyagala genda. 2 trophies, Kyalaba kapiira. 2 years, it's not bad. 2 finals, it's not bad.